Endobeso. Ndabo mukaka tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Tuyingidde omutabbizi katulaba ono munnaffe. Hello Steve. Je baleko. Kale Steve najja ku Steve. Nkale. Kakati nyalo salirabyeko ku message bakuyitaani. Nze mukulu Bone Steve. Bone je baleko. Najja ko mukama wange Steve. Kale, kiki. Nze bampita Kadima namayanja ne kaboggoza. Kakati Steve. Ninamu obuzibu wano wake wange wana. Buzibu ki? Nawo omupangisa wange. Yagenda ogenda nga mubanje emyezi ng'ena. Naye kati amaze emyezi 5 taliiwo. Emyezi 4? Yagalawo ennyumba. Mukulu. Tata. Steve. Mpola wagoba mugobe wakola otya? Saamugoba mukama wange Steve. Agenda okera ku macha ng'atambuddemu ko nemanya nti oba alina wagenzeeko bagenzeko wa. Naye kakati ndaba giweze emyezi 5. Omuntu takomawo. Kutya nali mubanja emyezi gyange ng'ena. Emabega wali omubanja 4? Nali mubanja emyezi ng'ena. Kati gino kati ogattako gino 5? Ye omwezi 9. Naye kati nagenze ku polisi bukibu nagenze ku LC ku polisi mbaye sala kumenya nyumba nga taliiwo. Ngamba njala munkubirireko ko kubanga kati njala nakunya apangisa bapya benjagala nteke mu nyumba yange. Yalagawa? Naye nga simanyi wangisemo? Yalagawa? Simanyi yagenda mukama wange. Omukubira essimu ye kweri? Simu ye mukama wange ebeerako. Kakati goba omukubira gamba aliriddawa? Naye we mukubira tangamba wawe nyini waali. Naye nga mugambe mukama wange kanze munkubireko mbadde bizemu okolumala nga nzijjako. Ebanga ngaddene. Banga kwanvu nnyo simanyi oba ennyumba yawe oba yabintu oba yalekamu ebintu mu nyumba ebintu bye mu nyumba oba yagawo omukazi nga mubanya nagamba kange nervent anemeredde n'agenda naye ate siyandimadde ngamba nti munaye ennyumba yo bw'aba teyalekamu ebintu bw'aba ebintu yabijjamu temwandirabye emmoroka ejja n'ebipaakinga oba yabijjamu nga temuliiwo anti munaye nakula abapangisa bagezi afuna omukwano gwe owokumpikumpi awo nafunako naku lumu naku bbiri ng'agendayo n'obuntu ng'atwalayo mpolampola ogulamu nga agenze ne kabbaga kumbe ng'ebintu abisomba nyumba ya sente mmeka? Nyumba ya mitwalo 20 ziririddawa saizi eno nansana nyumba yenkana ki obunene ruumu 2 ruumu 1? Ruumu 2 self contained mulimu ekinaabiro mu nyumba n'ettooyi mulimu akasitoowa yesebo ite omuntu asobola kusenguka bwatu ne bwaba maama atuma mukwano gwe ng'ajja mu kyajjeemu bamuyitaani mukulu Kizza ye Kizza yesebo alwega tumukubireko ye mukama wange tumugambe tutya ajja aveemu oba akusasula essente zo kuba kati nze mumugambe aje ave mu nyumba yange agende kuba kati emyezi gyamaze emyezi emingi taliiwo simuwuliza simulaba namulabako nafunidde omupangisa omupya ate bw'aba aleese akasenteko nga azze kakusasula era tomukkiriza kubaawo sikyamukkiriza kubaawo kuba kati ekyokolaba emyezi 9 omuntu n'agenda takugambye nti ngenze wano n'agalawo ennyumba za bizinesi Hello. Muzeeyi Kizza. Wangi Sebo. Nkulamusizza. Sebo naye nkulamusizza Sebo. Okay, bampise Kadima. Sebo. Namayanja ne kaboggoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki ku radio. Sebo wadde ogamba otya Sebo. Kakati waliwo omwami atukubidde. Sebo. Omwami bamuyita Bone. Bone atugambye nti landiroodi we Nansana. Bone landiroodi wange. Kakati mwami Kizza. Sebo. Waleko osibye enju. Kuba tugambye nti wagenda kubanja emyezi 4 kati ogenze omazeeyo emyezi 5 gy'emyezi 9 todda tolabikako tulabikako nekitegeeza nti mu nyumba temulimu alimu wangi okuba siri mutanda bakonze ng'omu nekitegeeza nti mu nyumba temulimu alimu anti ennyumba atugambye nti wagirekako amakufulu ng'ovudde ku kyobutasasula ssente kwegamba kubira amasimu buli kaseera jangu ogulewo enju jangu okole bwoti ne bwoti kakati ennyumba bagamba nti bagenda kugimenya bayingize foosi baggyemu ebintu byo kuba agenze ku poliisi ne ku erosi yagenzeeyo
kati n'ensonga njagala tuzikwate bulungi njagala tuzikwate kintu kikulu ngera abantu ab'obuvunanyizibwa ye ali mu nsi ki atamanyi nti mu nsi mulimu ekirwadde ekitta abantu ekibavuzizza ne ssente naye tetuganye taata naye anti gwe wali okimunnyonnyoddeko n'okimugamba kuba agaye nti akubira amasimu omubuzaabuza lwaki mwetera ensi yaffe okulowooza nti ensi yaffe buli kimu balina kumala kibamenya ente omubirabwa n'amaaso omuntu osobola okukiraba nti mu nsi mumu obulwadde okitegeere nomanya nti osobola ogumiikiriza muno kati nyezi muka kati nessa kintu kyangu nnyo waki ngenda ewala kabatande bagikulewo bamanye ekirimu wangi isulamu bagezi bagikwate kubakwate badde kufulwemu we bajja kulaba akanva mbankubidde ndina mumikolo kaŋŋwereko n'emibibbo wano ye mukulu sebu taata kabatande butanzi bagezeko okukubako kyebakwata bamanye ekirimu anti nedda lwaki teyakimenyerawo mu lunaku olwasooka nga myezi gitambudde egyasoose 2-3 ekyo kimugana okugigula akimanyi taata lwe yasemba okujja ku mulyango ati nyamunyenye kyeyasangawo ekibika teyakiraba mukulu teyakiraba wesebo kiza sebo kiza tokanga tisanze nkuwidde sebo nze dokoteri nkwatako nze nyumba one bone landlord wange yes sebo mukulu bone kati kankubuulireko kino musama wange yes sebo bw'oba oyagala kutegeera akanvaamu nti ennyumba erina ebigisulamu wadde nze tondabako ng'omuntu kakutande nataka kufulu 5 kwatako emuwe bwekyo ogezeko okujja kugitegeera akanvaamu tondisa tisanze kankubuulire ndabira ebintu bingi kusyamu kamera tondisa tisanze nkubuulire amazima era dda bwe maa kutiisatiisa tewali buzibu wegenda ogezeko bugeze okukwata ku luggi lw'ennyumba nkugambye ennaku bbiri zokka bwezi nkugambye nkwala ennaku bbiri zokka bwezi bwe ziggwako nga tokomyewo nyumba nyagimya kuba ennyumba yange yange ompadde ennaku bbiri ennyumba emaze myezi 6 gyemaze nga nzigale ng'ogeza kuŋŋamba ennaku bbiri kati ennaku bbiri n'emyezi 6 kyekisinga leka kumbalamu ate ku magezi anti nkugambye ngenda gimenya nyumba yange kati nno ngenda nagibeezawo emyaka 2 ebeerewo nga nzigala otegeere nti kisobokera ddala kale gwe gimenye onanoonya okuvumula ekirugi wonkubiridde emikolo gyaggwanga nimukutaasa balwadde bansi nimukutaasa nsi ndijja mu bulwadde abantu balina ebizibu byabwe obwavu baluma ndi mukubataasa gyendi mu mikolo buli mukuzimiza mibya nkugambe njagala nyumba yange kyekituufu kyokka bannange mpola muzeeyi ennyumba yo nakutaasa abantu b'eggwanga bali mu kubona abana bendiko mu mikolo eno bwegivuemu bataasize wuwo ogivuemu yange ogivuemu muzeeyi banne tukwatagane mpolampola muzeeyi kizza wangisebo mpolampola ennyumba y'omusajja bw'aba agambye ogiveemu ate lwaki omugamba eby'emikolo ye tabimanyi kale kamutanda agigulewo kanalaba owaayi omusajja nga mukambwe byayogera nze tebintiisatiisa naawe abantu olwodogosimayo ebintu naawe labirabya bintu bingi nyo musi ya mukama oyo amanyi emyaka gyenina ye amanyi ennyumba yangizimba ntya oyo amanyi emyaka gyenina ye amanyi ennyumba yangizimba ntya simanyi naye agenda asimbe eyo atekemu eyo simanyi basawo baganda ajanjabireyo abantu naye kakati okugimenya kati ogenda kukola otya anti nze nkugambye nagenze ku polisi nowasajja kubaawo tugimenye kuba kati ennyumba yange buli kimu nkirina reference buli kimu nkirina gimenya ndabe kyekinantuukako ate nkakagambe nti no biki genda ku police and reporting mugambe singa anything bad singa kintuukako ajja kuba responsible nze byonna byo bintu bingi nnyo bannange ebikatulaba abawuliza kye batugamba kale tweyanziza nnyo ssebo ensansa gigenze gitya ne kadima namayanja ne ankukaboggosa ku 96 beach farm ekintabuli ky'omuziki abudu mama sonko webale tuweereza mukuma nkale naye nkubuulire mulimu abapangisa abamanyiira oyo yagenda kutwala mu nnyumba ya munne byamalogo bye byawongo abantu mulekerawo okuzanyira mu bizinensi z'abannamu omusajja yazimba nnyumba ze kwebeezaawo bw'owaza alabe kituukako kasasiro asiriwala nnyo myezi 9 oyo mama sonko mbikulidde bwali akamwa wangi alo kadima esebo webale kuweereza kale makanike ejjungu kadima omuwulidde omukulu omusajja oyo amanyira n'okumanya ennyumba ya mune naddeoko okusinika ebinnyo tamanyira musajja ajjeko mangu kufuwa asiriwala mugaye mulimu ebirimu kale katufuneyo omuntu omu BFM kadima wangi bosi ekikonyogo ekisule ye kikonyogo naye nkubuulira omusajja amanyira
bagimenye halabe kinabaawo yenze yabuto bukoza kadima namayanja Priscilla nange ankabuguza sana over nakabulu from Rwanda kale paka enchange na kubanga nze nyingirawo ne nyimba zigenda kubera mwenda zisinga okwocha kale tovaawo tubagamba nti musule bulungi